oba ku hadith siwekitibwa nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Kyenva mulaba ti owekitibwa mufti tavaayo kwogera na kwanukula buli yenna amulumba oba amuvuma. Ekyo mu nsi ziri engunjufu, mu bantu abagunjufu bakutegeera kasita osirika ng'oli ayogedde oba mugunjufu. Mu basiraamu buli woosirika ennyo omusiraamu akitwalira ddala kyeboogedde kyekituufu, era bagamba lwaki osirise. Society y'abasiraamu bwetu bwetambula. Kati kwe kuvaayo eddoboozi lyammwe erino erya woofiisi y'omwogezi kaakati nakyusizza. Nze nga woofiisi eyange njanga kubyanukula ebyabasiraamu bye boogera. Kuba bwe tunaasirika ye mufutika asirike, kuba ye mukulembeze wa ddiini, nze ndi wa mawulire nteekwa okubyanukula, kuba gwe mulimu gwa woofiisi yange. Nabagamba abaludde mu kilasi yange, nagamba nti mafiya alwanira mu myezi 4. Mukyakijjukira? Ani ajjukira emyezi gye nakoonako? Ye ssebo Kalema? Myezi 4 nga gye giriwa? Nabagamba bamafiya balwanira myezi 4, kankibaddiremu. Omanyi buli kilasi buli nnaku efuna abasomi bapya. Bamafiya balwanira myezi 4 gye giriwa? Novemba, Desemba, January abatandika ne Febu. Lwaki? Nemba wa nature y'eggwanga lyaffe nti abatuuze abasinga obungi bannansi si basiraamu, babeera n'ebikujjuko. Ebyo ebikujjuko beeteekerateekera ebikujjuko ebyo nga biri bagenda okulya obulamu, byetaaga ssente nnyingi. Kakati Desemba watuukira balye ebintu, ne ku lusooka bagenda okuyingira mu January nga ssente mmye, ate nga tugenda mu kusasulira school fees, abaana baddayo mu masomero. Kakati mafiya bw'aba nakkuba, akubira mu bifo mu areas 4, akubira mu judiciary ekooti, nakubira mu security, nakubira mu media gemawulire, n'alyoka kuba ng'afunye baserebu. Baserebu be baluwa abantu aboogera mu society ng'ensi ebawulira, mu society mwebali. Kati muffe tulinayo bamaseeka baafuuka baserebu. Oli amulaba beetimba ku mitimbagano ne bamutegeera nti oyo seeka kati alina abagoberezi, bamuteekamu ssente. Kyovula nti buli gw'olaba seeka ng'avuma mu futi ng'omanya nti oyo ali ku musaala. Bw'olaba amawulire nga gamuvuma ng'omanya nti agamawulire bakatadde ku musaala. N'obwogenda mu kooti ng'omanya nti omulamuzi agenda okukuba ati bw'oddukira mu kooti omulamuzi osanga tugenda mu bikujjuko, okusanga omulamuzi anaakuwuliriza ng'omwaka guggwako. Mungu aba akwagala. Owa security n'omutuuza n'akuwuliriza n'akukolako, Allah aba akwagala. Naye mafiya akubiraawo. Kaakati kyekyo ndowooza mukyajjukira, Supreme Council bagikubye nnyo mu Novemba ne mu Desemba. Ensi mwakwata ne mu byenda ng'abalangiridde nti guno omuzikiti bagenda gutundira ku nnyondo. Temwatya? Twagenda nga baga nti abange mukakkane, mulina obukulembeze, wallahi nga temukyawuliriza, naye nga temumanyi nti mulimu. Kaakati gano amawulire mugalaba, gano gafuluma 2010. Omusomi wange jangu obasomere date kyeru. Date kyeyo? Date nga 3 paka nga 9 Desemba 2010. Ndamosome. Date egamba nga 3 paka nga 9 Desemba 2010. Wekomerawo. Soma heading. Soma heading. Soma amawulire. Amawulire bagayita The Torch. The Torch. Heading. Heading egamba mubajje still mufti. Vunula. Mubajje akyali mufti. Aha. Africana meeting fake.
Mutumba. Meeting ya Africana ya bichupuli oba nfu yali ya bichupuli nga bakootingani Mutumba yali gwe Nadira Mbegere yali omwogezi wa Uganda Muslim Supreme Council mu kiseera ekyo. Kati njagala osome paragraph esooka yokka, paragraph yokka esooka ino paragraph esooka egamba Africana meeting fake Mutumba. UMSC Deputy Chairman convened a General Assembly at Hotel Africana in which he announced the dismissal of Sheikh Mubaje from the office of the Mufti. In his place, Wadrif announced Sheikh Abdul Hayy Muchibi, the Deputy Mufti, as the caretaker Mufti until UMSC elections are held within a space of 6 months. Wadrif also reinstated Hassan Basajja Balaba as the chairman of Uganda Muslim Supreme Council. Fulura egamba deputy chairman wa Uganda Muslim Supreme Council yategeka General Assembly ku Hotel Africana. Mu General Assembly eyo nga mwalangirirwamu dismissal okugobwa kwa Sheikh Mubaje okuva mu office ya Mufti. In his place, Wadrif yalangirira Sheikh Abdul Hayy Muchibi, Deputy Mufti, ebiseera byali Deputy Mufti, as the caretaker Mufti, nga agenda okwatirira entebe ya Mufti paka Uganda Muslim Supreme Council weenateekawo okulonda mu myezi 6. Wadrif era yazzaawo reinstated Hassan Basajja Balaba nga chairman wa Uganda Muslim Supreme Council. Ate mwaliwo nga muli balamu 210 mwaliwo mwenna batuuza General Assembly ey'Ekikwangala mu Hotel Africana ne balangira ati Mufti tumugobi, ne bagamba deputy tijangu tukuwadde entebe mwezi 6. Deputy n'agamba awe kyayiikira era ne bagamba nti mu 2010 tuzizza Hassan Basajja Balaba okubeera chairman, era kye bakoze eggangu okuva mu myaka 2010 paka kati gyoyiseyo myaka emeka. Naye uddemu nga bakotinga constitution mu story, muddemu nga bakotinga constitution bo batyo bakola mwezi ki December. Mufti babuzeemu okumugoba mwezi kikozi we muli temuliiwo bane bwina musonyiwe ndi musomesa abamu bagenda balowooza nti mbajerega sijerega bwe tutyo omusomesa bw'ayogera. Omusomesa ayagala nnyo okukkaatiriza omuntu gw'asomesa ategeere by'asomesa. Ffe tetuvuma bantu. Kati ekyokubiri ekyo kimaze mbasigidde ekifaananyi kiringa bwe kyali mu 2010 ne kyebakoze eggangu. Ono ye n'alugwamu abadde deputy oli yazuukuka, oli Mungu amusaasire, Sheikh Abdul Hayy Muchibi yafa, yazuukuka mangu nnyo era nze namutwala ku radio Bilali n'agenda byewakana, ate ono n'akigwamu kubanga ye bamuteze waliwo yayogedde ku ssimu. Njagala kwanukula ebigambo bya mukadde waffe Sheikh Yahya Ramadhani Mwanje Seka we Nakasero. Njagala ebigambo bya Seka Mwanje